Abenju ya muganda waffe mutabani waffe mukwano gwaffe Adamu mwenna abali wano n'abatali wano, bakulembeze baffe mwenna abali wano, ab'enjawulo, buli omu mu kiti kye, balwanirizi b'eddembe mwenna abakungaanidde wano, abayimbi ne baartisiti mwenna abategese n'abazze okuwerekera munnammwe awungeezi ka leero. Banaffe mwenna kitalo nnyo, kitalo ddala, era nange munzikirize nsooke ngambe nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Obulamu buno tubujja eri Katonda, era eri Katonda kitukola ki? Gye tunadda ffenna tufateeka. Munnaffe ono Katonda ye yamutuwa era asiimye n'amweddiza ku myaka 36 kyokka. Naye nkakasa ku myaka emitono ennyo gy'amaze ku nsi, nga Honorable Nambooze bw'agambye, tekigaanye kukozesebwa Mulwana okuleka ku nsi Mark akabonero akalibeerawo emyaka n'emyaka. Alese Mark etasobola kusangukako kumala ebbanga ddene nnyo. N'olwekyo ffenna kawungeezi ka leero satanirenze nga neeyogerera ng'omuntu, newankubadde tuli mu nnaku y'okuviibwako omuntu gwe twagala, naye era mpulira nga ndina emirembe okuwerekera omuntu abadde wa mugaso ng'alina ettafaali ddene nnyo lyalese ku nsi. Mulwana nze kumutegeera eyamundeetera yali Asumaani ono Ssemakula mwaka 2010. Mu kiseera ekyo twali tugenda nga entegeka zitandise ez'okugenda mu kalulu ka 2011. Yali yandeetera n'abalala nga tanandeetera Mulwana abayiyeera. Naye Mulwana mu kaseera katono yajja n'amusooka mbuuza biki bye nsobola okuteeka mu luyimba, njagala nkuyimbire naye biki bye nsobola okuteeka mu luyimba. Nimuyitiramu katono katono awo nga sibifudde nako kubanga nali munyooma ku lwa sayizi ye, ku lwa myaka gye, nga ndaba mwana muto, ate nga bwe nkugambye nali nsinkanyeko n'abalala nga sinnamusinkana. Naye mu nnaku ndowooza zaalinga 2 zokka
yandeetera ennyimba ez'enjawulo nga maze kuziyiiya n'okuziyimba nandeetera kasidi okuli byayiiza mukase zaali nnaku nga bbiri neneewuunya ate nga buli omu ndowooza awuliddeko ku luyimba olwo otoka kwa barabara bwe naluwulira bwe nti olwedde negamba ti lwe luno era tetutambudde nabo bakimanyi kampeyini zino zetugendamu teziba nyangu n'akamu nannyo ffe abazigendamu ng'obusobozi bwaffe buki butono ate ng'ebyetaagibwa biyitirivu ebikwere byolina okutegeka biyitirivu ate ng'oyitira mu mbeera ekuliko y'amaanyi bakutulugunya bakuyisa buntu oli mu makomero oliwa kubeera mu kampeyini ezo kintu ekimala ku muntu emirembe njagala abategeezi ti oba oliawo singa terwali luyimba luno okutoka kwa barabara kampeyini ezo sandisobodde kuzimalako naye buli lwe lwakubwanga nempulira amaanyi nga gakola ki nga gakomyewo geeyongedde era bategeeranga bamanyanga ti bwe mbanga anyiize bateekeko ki toka kwa barabara ate nga si kidongo na gundi yokka naye n'ebigambo amakulu agali mu bigambo nabo nga gakola ki nga gabitambulirako ne gavaayo jjukira mu kiseera ekyo yali agamba nti myaka 25 gyali myaka 25 ku olwo kati giweza ameka na naye era ne bwagamba myaka 25 ebyaliwo mu kiseera ekyo nakati byebikola ki byeyongedde naki nabweyongezi myaka 25 abantu tebalina mirimu myaka 25 abantu battibwa babonyabonyezebwa myaka 25 abaana tebasoma myaka 25 makubo mafu myaka 20 byonna byayogerako nga buli omu awangalira mu nsi yaffe ng'abiraba nti biki nti byebyo weebiri byayimbako ebibaliko ebibatawaanya kale nno Adamu yakola omulimu gw'amaanyi luyimba olwo nalwewuunya kubanga era nga bwe mbagambye si lwe lwoka lwe yayimba ezasinga okufuna ettutumu zaali 2 naye ng'olwo lwe lwasingira ddala naye 11 bwe yaluyimba ate terwafuna maanyi nnyo nga ge lwafuna 16 nga lumaze n'emyaka 5 nga tuli ku myaka 3 nga 25 giweddeko kale nno bwe ndowooza oluyimba oluyizibwa nga olumala ebbanga ddene ze bayita classic so yayimba oluyimba lwosobola okuyita ki classic all times myaka 25 myaka 3 myaka 35 myaka 4 era lukyakola ki lukyagenda so mu struggle nze ng'omuntu gyentambuddemu emyaka gino gyonna kimu kyensobola okuyita amafuta agantambuzizza lubadde luyimba lwa Adamu Mulwana kamu entambula n'olwekyo kufiirwa ku nnene kufiirwa kwa maanyi okubuzaako n'ebyosobola okwogera oba oliawo ebirala byewandyogedde kuva olwo 2010 tutambudde ffenna emyaka gino banaffe aboogedde obuzibu
Mulwana bw'ayiseemu mu myaka gino gyonna kituufu kimanyi nti ayise mu mbeera ezitali nyangu, ate nga kimu ku bimuleetedde kubeera mu mbeera eyo lwe luyimba olwo ffe lwe twenyumirizaamu, naye nga ye lwamugyako ki emirembe n'emikisa oba oliawo gye yandikoze ki gye yandibadde nagyo. Mu mbeera eyo munzikirize neebaze ne sikwebaza buli omu yenna awangadde naye amuyambye mu ngeri zonna, amukwatiddeko awazibu, ng'atandikira ne kwabo babadde awangaala nabo mu nnyumba, ennyumba ye. Mwebale kugumiikiriza embeera y'okuwangaala n'omulwanyi nga ajja kuwangaalira mu buzibu nammwe bw'abaleetera, obw'obutaba na bikozesebwa awaka, obw'obutaba na bisanyusa, abalala bali obaoliawo mu kwenjala bye mutasobola okwerekereza, mulina okwerekereza nga mugumiikiriza munnaffe oyo. N'olwekyo bamaama abamukuumye mwenna beebaza ne sikwebaza yenna, era nsaba mubakubireko mu ngalo. Abooluganda, oluusi abooluganda babeera baaluganda naye nga obuyambi buba butono. Emikwano gyo biseera ebingi giyamba okusinga naki n'abooluganda. Kale nno naye mwenna njagala mbeebaze esekwebaza yenna. Banne abamubaddeko ebbanga lino lyonna, munnaffe Haruna, weebale nnyo, weebalire ddala kumukwatirako, ne banno ababadde naye okumpi. Nga bannange bwe bagambye, nze tebeerangako mpisa yange okweyogerako byenkoledde omuntu yenna. Oli bw'aba asiimye nkimulekera ye aba yakola ki? Yaba akyogera nti ono yanyambako, ate nakyo si kimusuubira nti alina kukikola ki? Kukyogera. Bwe tuyamba bannaffe, kyetaaga oyambe nga tosuubira kuddizibwa kintu kyonna. Yamba buyambi kubanga kyekisaanye okukolebwa, kyekisaanidde. Yamba nga bw'osobola nga tosuubira ne weebale. Weyambako kubanga kyekikola ki? Kyekisaanidde. Omuntu ayagala buyambi, n'olwekyo bwe kola ki? Bw'oba osobola kola ki? Muyambe. So nze sijja n'akatono okwogera ku biki bye tuyiseemu ne Mulwana, kuviira ddala 2010 gye twatandikira, ne 2011 ne 2012 we twabeerera mu mbeera enzibu nnyo n'okusinga ebiseera ebirala byonna. Mpozi byempulidde oba oliawo ebyayogerwa nga kati amaze okulwala. Okusooka kyali kya nnaku nti we yalwalira